This is Rampantilla already in the day, Musibe mti abalungi abekumide ku PJ the news anchor kansubire nti muli bulungi ntuse natera mbatuseko ebinjawulo ebigenda mu maaso mu ggwanga lyettu Uganda. Poliisi eriko omusajja Kajimubosa gwenunudde okuva mu luzzi wansi lwa futi 10 mu zooni y'Eruwafo gy'abadde agudde ng'agezaako okuggyayo omwana. Kigambibwa nti poliisi wemujjiddeyo omuto abadde yamaze dda okufa wabula ng'omusajja embeera ebadde mbi bw'atyo n'addusibwa mu ddwaliro nga biwalattaka. Atwaliddwa mu ddwaliro ly'Ekiruddu ng'embeera si nnungi wabula ng'omukulu amanyiddwa nga Katyugi ow'oku TikTok agenze maaso kubanga ate atuuse obubaka bwe obw'okusaasira kubanga omwana afudde abadde mwana wa mukozi munne ku kampuni emu. Ffe aba Open Vision Tourism tutuusa okusaasira kwaffe eri family ya mukulu Mr. Sadiq Sikiku ng'ate kitaffe mukozi munnaffe mu visa nga tumusaasira olw'okufiirwako muto waffe muwala we era nga tusaba Mukama amugume n'omugenzi Mukama amuwe ekiwummulo eky'emirimu. Kitalo nnyo bambi omugenzi Messi Bontwe naye bw'atyo yaziikiddwa era nga omukulu amanyiddwa nga Pastor Bugembe yavuddeyo bw'atyo n'agenda maaso kubanga teyeegatta ku abo abeeyamye okuyambako ku baana b'omugenzi naddala mu by'okusoma. Ono yabategeezezza nti wonna bwe bawulirira nga balina obwetaavu tebatya kugenda gy'ali kubaako kye bamugamba. Rest in peace. So nga ate waliwo omuto eyasuuliddwa era nga yalekeddwako akapapula akabaddeko obubaka nga bugamba nti ntuuse ku point nga sirina kyakusalawo okuggyako okusuula omwana wange ow'obuwala. Nze mbadde sifuna buyambi okuva eri taata w'omwana ono kebeere famire ye ate nga ndi mukyala munaku wabula nsuubira nti wajja kubaayo omuzira kisa ajja okulonda omwana wange ono amulabirire. Era bw'atyo yamusabidde omukisa omwana we agamba nti omwana ye Purity ye awandise ye Ruthi bw'atyo omwana n'amulekaawo. So nga ate amaka agasukka mu 50 tegasigazza kintu kyonna ku kizinga ekimanyiddwa nga Bobeke Raz mu ggombolola y'e Bobeke mu disitulikiti y'e Kalangala oluvannyuma lw'omuyaga okuba nga ate gubasalako bwe gutyo ne guleka ng'ennyumba ziri ku ttaka. Ennyumba zino baali bazizimbisa mabaati so nga ate ezimu ku zo amabaati gaagendedde ddala paka ku nnyanja okukakkana nga gatwaliddwa. Agudde g'olabaako anti ogalaba egato bwe gali egagudde. Kati kantambule mpola mpola nenkukwatira amalala ogalabe nabeera nga bwe gali. Ebiri kasambu anti obusoli obulaba bwonna fula bwonna tebujja agagudde ffe tukola buli kimu. Mayumba ge gano ogalaba nti Emabegako nakutussaako eggulire ly'enteekateeka z'okuzimbira abantu b'omu Kiteeza era nga okusinziira ku nteekateeka zaabwe baatugamba nti singa baba bazimbye ennyumba za bisenge 3 bayinza okuwemmenta obuwumbi 84 so singa baba bazimbye ennyumba za bisenge 2 bayinza okuwemmenta obuwumbi obuli awo mu 75. So wetwogera essaawa eno y'omukulu amanyiddwa nga Hassan Burada ono nno nga ye Burada Estates Limited musanyufu byansusso
oluvannyuma lwa minisita wa housing amanyiddwa nga Pasis Namuganza okuvaayo bw'atyo n'ategeeza nti akalimu kano bagenda kamukwasa singa buli kimu kiba kigguse bulungi era nga enteekateeka z'okuzimba zijja kutandika mu bwangu ddala. KCCA yawaddeyo ettaka eriri ewali eri eddundu Mukono lye bagenda okuba nga ate bakozesa okuzimbako ennyumba eziwera ddala 600 nga zirimu ebisenge bisatu basobole okuba nga ate basindika eyo abantu b'omu Kiteezi. Naye nga mu kubasindikayo bagenze maaso okuba nga ate babategeeza nti bagenda kubanga ennyumba zino bazisasulira batya nti wali we baali okusinzira buli omu ku ttaka lyoba we yali abeera value kyebagenda okusinzirako okuba nga ate babawa eno gyebalaga. Naye nga bano balabikiddwako nga bakuba empawa nga bagamba nti tebasoose bategeezaako ku bintu nga bino ebigenda okuba nga ate bikolebwa. Naye nga kyekyo tekinaba kuba nga ate kikakasibwa naye nga kiri mu kuteesebwako kisuubirwa okukakasibwa akadde konna. Omukyala eyavuddeyo ne yeekubira omulanga ono nno nga yaweebwa emmotoka eya kampuni eya MTN asobole okuba nga atundirako fruits. Wenjogera emmotoka kigambibwa nti ezuuliddwa naye ng'ono yavuddeyo n'akola interview n'annyonnyola butya emmotoka bwe yatwalibwa. Agamba nti emmotoka baagimuwa era ne wabaawo ne kampuni y'amafuta eyeeyama okumuwanga amafuta ga bwereere buli watuuka anywa bunywa full tanka wabula agamba nti aba atissa alina gy'alaga munnange bw'atyo amafuta ne gamuggwako nga tegamusobozesa kutuuka ate ku petrol station eyo gy'anywako. Okitegeera agasigaddemu kwe kusalawo agende ku petrol station nki endala abeeko g'ateekamu asobole okuba nga ate atuuka wali anywe full tanka era nga wano yanywawo emitwalo 2. Aba yakanywa atambulako wano na wali akatanda kano akali ku mmotoka kateekamu fruits ne katandika okuba nga ate kanyenyegenya mu kuvaamu ayagala okukalaba oba okukasiba kanywere mwana ttu agenda okuddayo okoleza emmotoka nga tekyayaka. Awo nno byamutabukirako n'atandika okubira bamakanika ab'enjawulo bonna bagituukako ne bamugamba nti tebagisobola gikanika. So kwe kusalawo okuba nga ate akubira abaagimuwa nabo ne bagenda maaso okuba nga ate bamugamba nti akasonga katono nnyo katukuweereza omuntu. Bamuweereza yasooka n'agyekebejja n'agamba nti sasula miliyoni 2 buli kimu kibeere nga ate kiwedde. Oyo n'amugoba n'addamu n'akubira omuntu mwennyini yamusindikidde ono n'amugamba nti ezo ssente nze sijja zisobola. N'amuweereza omulala gwe yamuweereza n'amugamba kano kasonga katono nnyo naku 2 kajja kuba kawedde mpe emitwalo 80. N'azikwata n'aziteekayo n'amuwa ebisumuluzo emmotoka n'akola ki n'agimulekera. Wabula oluvannyuma lw'ennaku 2 ate munnange abakubira essimu alabe waayo batuuse ne bamugamba nti ayongereyo ssente endala asobole okuba nga akola akakadde kamu n'ekitundu. Ssente z'agamba nti yali talina kwe kusalawo okuba nga ate bagamba nti owaayi emotoka mugisigaza oba mukola ki mugisigaza. So mumbeera efaanako bwetyo n'ataddamu kubanga akola ki agiraba kwabula ng'ono amaze okuvaayo okukolako video eziwerako ddala mu interviews ez'enjawulo bwe batyo batugamba nti emmotoka bagizudde oba okitegeera. Yes, so ng'ate era waliwo n'omukulu yavuddeyo ku mukutu ogwa TikTok n'agamba kampuni ya MTN nti ogwo muze gwabwe ogw'okugaba nga bagabulula omukyala bennyini be bakoze ki be bamubbyeko emmotoka. MTN bino ebintu byomukola bibaswaza musitule emmotoka mugiddiza omukyala. Mwe bennyini mwe ababbye emmotoka musitudde emmotoka mugiwadde omukyala ate mukoze kulunyu mwe bennyini ate mukomyewo ate mugibbye. Nga lwaki temugibba oba just musitula busituzi kasimu ka mitwalo 6 ne mukateekamu amale ne mukateekamu tracking device ne mukateekamu biki ng'omuntu asobola kukabba kugenda nako olw'emmotoka ne mugaana okugiteekamu ebirayini byammwe. Noyinza bannaye kampani ze sente zino zinsobedde n'ebintu bya Sentinel bwe bityo amakampani gano olyanzibye olabbye Airtel MTN Sentinel esimanyi biki mubadde ki temulabanga muswaza naye MTN mulina kwerabisa amawulire gatabuse gali kuboogerako mutemulaba nti mwababbye emmotoka eno era namwe mwagala bwagazi tukibagambe omuntu alina bagezi eri omuntu asobola okubba motoka ya kampani nebula mu tracking device olaba just muwola omuntu kasimu ne peni zennyini ezirika MTN mubulo ziteeka mu tracking device kati olwe emmotoka mwe bennyini mwababbye emmotoka mubanga si mwe bennyini abagibbye ayagibbye abadde mu kitongole omwennyini ng'ate mwenna mumanyi muddize omukyala emmotoka oba mwefuula bamugulidde endala ekiwuli n'abadde nkiimye obudde nene mutrabukidde lwaki mwagala okutwogeza. Wuno mubbi kungwe amanya ge nga yategerekeseeko nga Pastor
Paul Semakula ono nno musumba era nga mubulizi wa njiri ey'okukkubo wabula kigambibwa nti yagenda nabba ensawo emu kwa Acacia Mall bwe yali nga yeefudde abuulira enjiri wabula ensawo eno gye yabba yali ya mutabani wa munnamagye ye gikyataategeera era ng'ensawo eno yalimu basitoola oba pisito bw'atyo yakulubbuka n'ensawo n'adduka nayo omutabani yapanikinga n'asalawo kubanga ate akubira abakulu mu Ssemaayi n'abategeeza nti banange banzibyeko ensawo ebaddemu ki basitoola ne bagenda maaso kubanga ate bekkaanya ku CCTV kamera ne beetegereza omusajja nga babadde nga bamulaba ku streets ez'enjawulo ng'abuulira enjiri ono nno baamunoonyerezaako okukkakana baamusiŋŋaana Wakiso mu ssabo nga gyali era bwe bati bagenda maaso kubanga ate bamukabba ne bamubuuza kyali kimututte mu ssabo n'agamba nti yali agenze kusaba musawo muganda ono amuyambeko amuwa eddagala eriyinza okubanga ate libuzaabuza bonna abamunoonya nga tebasobola kukola ki kumufuna so nga ate ye omusawo yannyonnyodde n'agamba nti ye yali tamanyi kiki yali abbye kubanga bwe baamusangira nga naye yakatuuka ayagala kukola ki kumukolako bwe baamubuuziza ensawo gyeri n'abategeeza nti ensawo naye yagiwa owa bodaboda abeeko gy'agitwala ate mbu naye yali tamumanyi naye nga obubbi teyabwegaanyi yabukkiriza bulungi nnyo n'agamba naye ekigendererwa kye tekyali kyakubba mmundu ye yali amanyi ensawo gyabba yali mu ssimu oba laputopu kakati naye yeewuunya okubanga essaawa eno abamunoonya bagamba nti yabba ki yabba mmundu era teyeegaanye n'agamba nti mubbi atera okakkalabiza emirimu gye ku DFCU Bank ku post office awo Entinda bwatyo abeera awo bw'abuulira njiri naye nga omulimu gw'omukulu gwa bubbi bw'amala okubba n'agenda ew'omusawo amuyamba amwe ku ddagala eribuzaabuza abamunoonya bamuveeko Kampala si kibuga ky'abafala bw'obafala gw'ofudde yala eyo nga nkugyayo omukyala amanyiddwa nga Lucky Mbabazi yagenze ku mukutu gwe ogwa X gye yatadde ekibuuzo n'agamba nti singa bukya ku makya n'ofuuka omukulembeze w'eggwanga era n'olayira ki ky'oyinza okusookerako okuba ng'okolera eggwanga omukulu amanyiddwa nga Hassan Kasenje ng'ono yaliko AIGP yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate agamba nti buli police officer singa nze nga nfuuse president buli police officer making sure nti abeera n'ennyumba nkwata balakisi zonna n'enzifulumya ekibuga n'enziza wabweru w'ekibuga ate ne making sure nti nteekawo baasi ez'entambula nga zibatwala ku mirimu gye bagenda okukakkalabiza ate era ne zibazza nayo ewaka making sure nga buli omu alina amasannyalaze mu nnyumba ye alina amazzi okitegeera ate ne making sure nti buli omu muwa omutwalo ogw'eddwaliro buli mwezi sikomaawo making sure nti balina amasomero ga secondary ng'ago go gaakusomesa baana baabwe ng'ate si baakuggyako ki school fees awo nno ebyo nga mbikoze mba siina gwe nsuubirayo ku lyanguzi so mu ngeri ennyangu alinga agamba nti abasirikale bano bonna be tulaba abali enguzi ku makubo abakwata abantu n'awatali nsonga n'amuga emmotoka nkyafu ng'ayagala kintu kidogo babikola lwakuba nti embeera mwe bali si nnungi ennyumba ze basulamu embeera mbi amazzi tebalina masannyalaze poteya abaana baabwe okusoma biri awo tebitegerekeka bwe balwala bya lutalo so ye agamba nti ebyo byasookerako kubanga ate atereza Ministry y'ebyentambula n'enguudo mu ggwanga etegeezezza nti yakakungaanya ensimbi obuwumbi bwa siringi za Uganda 119 n'obukadde 8 okuva mu bavuzi b'ebidduka ze basasula okukozesa oluguudo lwa Kampala Entebbe Expressway. Bino Commissioner avunaanyizibwa ku by'enguudo n'entindo mu Ministry eno amanyiddwa nga Engineer Stephen Kiwanuka Kitonsa abitegeezezza bannamawulire era bw'atyo n'abakakasa nti bali mu nteekateeka y'okuzimba enguudo ekikabwe ziti eziwerako ddala 10 ezireeta omuthembe. Yenno omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga yayongedde okuba ng'akoowoola abantu beeyune ekibiina kye kye yakatondawo ekijja ekimanyiddwa nga Democratic Alliance era n'abategeeza nti mu biseera bino bye tugendamu ebyakalulu ky'ekibiina ekigenda okuba ng'ate kifa ku babaka baakyo ne kampeyini zonna zaakusasulira. Ono nno n'abategeeza nti ekibiina kya NUP bakyesonyiwe kubanga ekigendererwa kyakyo si kyakuggyako Museveni mu ntebe. Wabula ng'ate ono gye yabadde agenze okukungubaga eri gye yasinziira okuba ng'ategeeza eggwanga nti ye yaleeta oba ye ya introducinga omukulu amanyiddwa nga Kyagulanyi Ssentamu mu bannamasaka
bwatyo yabuze kata ettaka limumire oluvannyuma lwa kansala okuba nga ate akwata kazindaalo. Nalowoozezza nti tujja kwogera ku mufu tetujja genda nnyumba ya bufuzi naye ffenna abali wano nga bemutulabye batumenye bakansalas abakugombola y'ekiseka omuli ne mutabani waffe Enkuke azaalibwa wano akiika kugombola n'ekiseka omuli ne Meeya Mbaaga meeya wa Kinoni Town Council omuli n'abakulembeze b'ekibuga Masaka omuli ne Meeya wa Nnyendo Mukungwe omuli ne bammeeya bonna nange Road Councilor mu kibuga Kampala omusajja gwe bayise Kuzo Bannamirembe Kyagulanyi ye yatuwa kaadi ezatuwanguza omuntu omu yekka gwendabye wano ataafuna kaadi ya NUP ye kansala Bwankya yawangulira ku Democratic Party naye ffenna abasigadde wano abakiika kugombola ekiseka meeya wa Kinoni meeya wa Nnyendo Mukungwe ababaka ba palamenti abali wano bakansala b'ekibuga Masaka Kyagulanyi yagala tubeere bagunjufu omuntu bw'akuwa osiima sirina butale na mukulembeze yenna naye nze ndi wa National Unity Platform njagala kubasaba Kyagulanyi amaanyi ge mwamuwa mwenna abantu b'Ekalege abantu b'egombola ekiseka kuba yagiwangula ne Lwenge eno gye tulimu amaanyi ge mwamuwa ate ge yakwatako naffe n'atuwa ne tuwangula. Twemala okubasaba ekintu kimu ng'agenda okubeera omubaka wa palamenti owammwe ekigambo kye bayita kubeera pulezidenti si kya bulijjo kyenva mulaba buli muntu asobola okuba pulezidenti enkonyogo nga bwakola ki nga bw'ayagala naye omukisa gujja lumu wano mu Buganda tukaayana tukyayina omukisa omulundi omulala gutya gumu mukwate encabe batandika okuwandiika mwewandiise ffenna tusimbe mu kisinde tukwate Kyagulanyi afuke pulezidenti bw'anaafuka pulezidenti kambabuulire bw'anaafuka pulezidenti era ajja kutulaba abasobola ajja kubalaba nga bwe yalaba n'ampa kaadi n'enkulembera ekibuga Kampala nga Road Councilor Kyagulanyi oyo nga bwe yalaba omukadde waffe ow'ekitiibwa Mpuuga gwempa ekitiibwa ennyo n'amu obwalido of opposition era bw'anaabera pulezidenti ajja kutwongera n'ebisinga awo Mukama Katonda abeerera. Ye omukulu amanyiddwa nga Lien Skin yavuddeyo bw'atyo n'akoowula aba NRM nti tebaddamu kusaalimbira mu matwale ge naddala ba government officials okuggyako ng'oli muwagizi we era n'abategeeza nti tebagenda ku ofiisi kagabeera amaka ge n'abo abaamubuukinga asobole okuba nga bakubira campaign bagende mbu bakimeeyo ssente zaabwe era n'abagamba nti aba NRM ye takyayagala kukola ki kwetaba nabo oba okitegeera okusinziira ku bigambo byebyo abamu bagenze maaso kubanga bagamba nti ono anoonya comeback naye nga ye omukyala amanyiddwa nga Inedo kono mu Nigeria era nga muzanyi wa sinema abasinga obungi mumanyi muze mulaba firimu ze ali mu Young Famous an Africana era nga tukimanyi bulungi nti ezo zimu ku reality shows tuyina wano mu ggwanga ly'etu Uganda oba okitegeera kakati yagenda maaso kubanga ate atunnyonnyola bwayise mu mbeera y'okuba nti tayina mwana oba mugumba era nga ekintu ekyo kyambreakingira ddala afunye miscarriages eziwerako ddala 6 ekintu kino yagendera ddala maaso kubanga ate akizannyamu firimu era nga osobola okgenda ku channel ye emanyiddwa nga Inedo TV n'ogiraba bagiyita Baby Doll yes nga mu firimu eyo abonaabona oba awanjaga okufuna ki omwana bakyala bangi bayita mu mbeera eno nga munange ye buli lubuto lutulako mu lubuto lwe oba buli baby atula mu lubuto lwe ayita mu buyisi so nga atabamu bayita mu mbeera ey'okuba nga tebafunirako ddala oba okitegeddeyo ensonga lwaki baserebu bamwe abamu basinzira ku mativi wano ne babagamba nti temubuuza bakyala mu azaala ddi abamu balina ebizibu bye bakola ki bye bayitamu
Songa ate tali yekka y'omukyala amanyiddwa nga Wema Sepetu yasengo nonno yayagalako ku mukulu amanyiddwa nga Diamond Platnumz naye yavuddeyo n'agamba nti obulamu bwe alabika tajja kufuna mwana oluvannyuma lw'okukola buli kimu ekisoboka ne kiba nga ate kiganye naye agamba nti ntabwe kweva yakolimirwa ex we agamba nti yajjamu embuto za ex 2 ate nga ex yali tayagala embuto ezazijjemu bwe yamala okikola n'amukolima nti kale oggyemu abaana bange naye ne bw'oli boofu otya toliddamu kola ki kulaba ku mwana kakati kyaliko anoonyezza omwana mu buli ango naye omwana akoze ki abuze. Omukyala yakuyimbira 000 distance ngamba Anita the Diva yes Omunigeria yamukubye mizibu Omunigeria yabadde ayagala 0 distance naye nga Anita agamba apaana okukakana nga munnange bakoze ki balwanyi ono nno n'amukuba bubi era n'agenda maaso kubanga ate amulumya. Mazima ddala n'okola omwana wa munne ekintu bwekiti gw'otamanyi ate obedde alwana akwata mu bifo ebitategeerekeka ng'atulugunya mu bifo bye bataalabe ng'otegeera ng'era criminal bw'abeera nange wallahi nwanye n'omusajja amaanyi ne ganzigwamu ne ngamba mukama ntaasa abaana bange nkwegayiridde ne ngamba kyokka kati nsigazza ggwe walayi nga maanyi ganzigwa enkuba bannaye gwe enkuya enduulu etasangika era nsaasira oyo omukazi agambye nti nno totuwoganira tokola ki totuwoganira bro nze ndirwaga muffin otegedde kati nnyimba ntya ne muwuliriza ate kubanga music wange wakuleekaana siyinza kuleka mu ntebe ate nga banzita nisitasobola kuba nduulu oli musiru gwe biiki gwe nze nja kuleekaana wekyetaagisiza nja kuleekaana bwekiteetaagisiza sijja kuleekaana nze ojja onsange mu bantu sireekaanira bantu sitomera bantu mbeera byange naye nze eddoboozi lyange oliwulira ndi ku stage n'okakasa nti nno ddala nange nsobola okwogera tusobola okwogera baddiya. Omukyala amanyiddwa nga Kemisera yavuddeyo bw'atyo n'agenda maaso kubanga ate awanjaga ayagala buyambi ave e South Africa gye yagwira ku ki ku lunnabe jjukira nti ono yali wano mu ggwanga ly'etu Uganda era nga yakola ekipenzipenzi n'omukyala amanyiddwa nga Mary Butter ne bafuuka bakyali akati waayitako ebbanga ttono tugenda okuwulira nti ate asinaakinze omusajja abadde owaani owa Mary Butter okukakana bakozeeyo awo ku kapate ne beerabisa nti bali bonna okukakana nga bagenze e South Africa omusajja gye yamutwala wabula mu kunyumya kwe omusajja yamutuuse eyo n'amufuukira akaki akayinja mu ngatto era ng'ono agamba yasimatuse n'amasasi talina yadde 10 ali awo era agamba nti Mary Butter ate bwe yabbirwa omusajja mbu yabadde ng'akola ki amuweereza obuyambi kati mbu Mary Butter alina bwe yatuuse nga naye obuli awo zikoze ekizimuwedde ku kwe kuvaayo asaba obuyambi. Omukulu amanyiddwa nga Eddie Kenzo fact being nti ye president wa federation omuli abayimbi abamu ye yategeezezza nti bagenda kukola ekisoboka okulaba ng'omukyalo ono bamuyambako akomewo mu ggwanga ly'etu Uganda. Akati n'abantu bangi tebamukwatiddwako nnaku okusinziira olw'ebyo byakola okuva emabega nga bagamba nti kimugwanidde. Kino kirango kya kunoonya bantu era bw'oba obamanyi nsaba obategeeze. Ono yamanyiddwa nga Kitooke Kevin yabeerangako ekyengera wabula ng'ate eyo baamala ne bavaayo era ng'alina muganda wamanyiddwa nga Mutumba Kennedy. Yes, so bw'obeera eyo ng'omumanyi oba nga ggwe mwennyini ampulira mukwano jangu onoonyezebwa. Omukulu amanyiddwa nga Heng Powers nga ali wamu ne Akim bagamba nti ensonga nkulu nnyo. So ng'atera mu ngeri y'emu banoonya omukulu amanyiddwa nga Mutebi Dennis. Mutebi ono yabeerangako entebe ate n'avaayo n'addako ennankulabye ate yabeerakokko n'ekatwe. Kakati mukwano bw'oba nga omanyi ku Mutebi Dennis mutegeeze munnange abeere ng'ate anoonyako kozi anoonyezebwa abakulu bali ababiri benkutegeezezza mu bwangu nno obw'ekitalo ddala. Mwebali nnyo mwebalire ddala.
Omukyala Chosen Beck yeeguddeko n'omukumanyiddwa nga Victor Kamenyo kibadde mu comment section nti abakyawa ababiri era oluyimba lwe babadde bayimba lwa Victor Kamenyo luli olw'ennaku naye nga mukadde ke kamu yagenze maaso okuba nga ate akola oluyimba n'omukumanyiddwa nga Chris Evans Kawesi ngaawo nno we yasinzidde n'attottola ebyali mu bufumbo nti munnange omusajja yamwendako ne mukwano gwe ate yamuzaalira abaana figa n'emwononekako ate kakati n'agenda mu jimu figa ate neddawo ate yamukuba ate munange yakwatanga obusente bwe n'abumuwa naye n'amusasuza bukipanange kyatayogedde mu luyimba oba abigamba Amiri okusinziira ku mbeera eriwo buli omu era akiraba bulabi agamba nti olwo oluyimba luli direct lugenda wani wa Amiri wadde nga ye Amiri yavaayo ne yeewozaako n'agamba nti bannange nze mbadde nga providing ya family yange kyeka agamba ex-way omulala so sinze bla bla naye ng'ate era si ye yekka yavuddeyo mu luyimba ne muganda we ono muto we yekwagala ono atera okuyimba naye yavuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate akola interview ng'ali wamu ne baani ne ba Shalom. Yes, enannyonnyola nti omusajja yali tabazimbirangako ennyumba gye babeerangamu yali ya Becky era ssente zaali za Becky ezaali zikola ku eyo ennyumba buli kimu omusajja yali takyalangako nawaabwe abazadde baali tebamulabangako mu butongole so nga mufunza alinga agamba nti Amiri yali talina maanyi gonna kwani ku Chosen Beck. Interview yabadde mpanvu nnyo era bingi ebyayogeddwa naye abantu bangi bamugambye nti wandibadde ojja omumwago muki mu bufumbo bwa sistawo era nga n'omukyala amanyiddwa nga Nakangubi Jennifer Fulufiga yavuddeyo n'abaako ebigambo bye yamubuuliridde. Oli mukazi okuza wundudde n'amabeere gwe kenyini wazaala nako ovudde oze maka ga sistawo ovudde njagala kumanya family ya Chosen Beck erina kigendererwa ki ekyokusaanyaawo Amiri. Do you know why? Bataddemu amaanyi mangi nnyo okukuba omuvubuka gwe ku ttaka ate nga balaga ti omuvubuka yagenda balaga nti omuvubuka talina kyabayamba atalina kyakuyamba aba yagenda wamuwona isengalo mu maaso mwesibiddeko emiteego ne mwesigirako ebizibu ogambe talina kyakuyamba akukuba akusuza ku biso ate agenza ate omukaabira omwogerako still why move on ani yagamba nti agoge maka gosokeddemu baganda ba Chosen Beck muli bakazi bakulu kana akakazi ate family eyo okumanya mbi mujjukire family yagira ku sympathies ne mufulinga banna Uganda bonna nga mujjide ku sympathy ne mulaga banna Uganda omanya abantu abakulidde mu bwavu bakufuna ku busente kyovula nagano kwagala omukazi omugaga yagala omukazi mukole mutobi omuntu afunye ku busente obukulu mubi nnyo omuntu afunye ku busente nga bufunye bukulu n'okutata mubi nnyo kyovula banze nze alafa mbabuulira mbaga mwewala abakazi abaavu muve ku bawala abanaku mwewala abanaku abakazi abaavu ennyo abanaku mbalekere banaku bannaabwe tokwana nnyo mukazi munaku nnyo ali bubi tolina kyomwagaza talina kyagenda kugattako kyovala buli mukazi abantu bangi bagenda mu kyalo mbu bajje bafala oleta mawabe wana ekampala n'akufuukirayo leka kabeere mukozi Omukulu King Saha yayiseeko mu kibuga olunaku lw'eggulo era ng'ono agezaako okujjukiza abantu ku konsati ye eri olunaku olw'enkya wabula ng'omuntu yabadde muyitirivu nga bw'okiwulira oyo yenna yabadde muntu ng'akuŋŋaanyirwa King Saha naye nga embeera yabadde ekyali awo bw'etyo munange ne zireeta abakuuma ddembe era nga bajjidde ku kabangalizaabwe nga bulijjo nga baagala kuba nga ate bafulumya King Saha ekibuga.
Songa ne Geoffrey Lutaya yakubye press conference bwatyo weyasinzide kubanga ayogerako ne bannamawulire ku concert ye etuuse. Songa ate wano omukramanyidwa nga Giovanni Luzinda weyasinzide n'akola ki n'atiirisa amaziga awo nno omukulu Geoffrey Lutaya n'agezako okunnyonnyola abantu ki ekimukaabya ate nga ne mukyala we naye ayina ebigambo byagenze maaso kubanga ate ayogera ku mukolo guno. Abye banange mwebala okujja akabye sole Giovanni muleke tayogera sole Giovanni tayogera sole Giovanni lwaki mulaba akaba Giovanni nze kambagambiko yali atembeya ngoye ng'alina esaati ze 3 kati bweyajja okujja akutta engoye ze 3 ne sabbuuni n'ekyangwe ne mubuuza obitwala wa n'agamba bwenva wano bwentambuza engoye bwe zigaana ngenda n'enjoza emmotoka ya DJ Emma ku CBS namba transport akola ki n'agamba naye manyi okuyimba bwe yanyimbiramu tuli ku paka last ne mugamba nno mwana gwe osobola okuyimba kwe kuyita lule oliwo wa paka last lule weekweka nga ate mu kintu kino otaddemu ssente naye weekweka naye nja kukununayo singa si mwami Lutaya temwandindabye nayimba enyimba ezo zonna era waliwo wootuuka n'ogamba nno omwami ono gye yanzija wala nze mwami Lutaya oyo yansanga ng'emyaka gikyali mito eby'amazima nali kuva Kigali nga nzira amazina gange nandaba nali ntudde wali njogera ku music soogera ku love njogera ku music banamukisa 10 bokka mukama waffe yeebazibwe woba olinda mukisa mukwano gwange ntegera ku matu nkubuulire kino kubanga omwaka gutandise ate gutandikidde maanyi wabadde osaba Katonda wamusabye akuwa ettaka amanyi agange nze Balamba Jeremiah JVK Properties Limited banamukisa 10 mweka banamukisa 1 2 3 4 10 mweka benjagala tegera amatunku bulire obadde okimanyi nti wane Wakiso Enamayumba kilometers 2 zokko okutuukira ddala ku site ya feno gye tuliko wano wenyimiridde wengenda okuguza ettaka ku kakadde kamu 2 3 nkulambuza lwakuna olwa wiiki eno kozesa omukisa ng'obudde bukyakola ki nga bukyali Katonda akuwadde omukisa mukwano gwange obadde osaba Katonda akugulyewo enzigi akuwa omukisa ate osobola okubeera ng'ogula ettaka ku lwokuna olwa wiiki eno mukwano gwange tosubwa bannamukisa 1 2 3 4 10 mweka ku milioni 3 osobola osasulako 2 osobola osasulako akamu ekitundu osobola osasulako 3 zonna bw'oba ozirina jangu nkuwa ettaka mukwano gwange wali Namayumba mu Wakiso district ku luguudo lwaffe olwa Hoima Road obeere munnamukisa agenda okubeera ng'okola otya nga weewangulira ettaka omwaka guno. Abazadde kambanjulire Ibn Ryan Junior School somero lya Dene Boarding ate nga ly'abawala n'abalenzi liri ku musingi gwa Buyisiraamu wabula nga baaniriza enzikiriza zonna balina abasomesa abatendeke abaabangulwa okulera wamu n'okusomesa abaana balina school van ezireeta abaana abava ewaka ate nga balina ebisulo ebiyoyofu ebibiyonjo okukamala gattako ne bametron abamanyi okulabirira abaana basomesa ebintu eby'enjawulo omuli okuwuga okusamba omupiira okusuna ennanga okusuna gita ate nga n'abasikawuto tebabeera biddeyo bano basangibwa wali Emayabukomi kilomita 14 okuva ku luguudo lw'e Kampala okudda e Masaka ate nga registration agenda mu maaso abeetaaze bakubire ku nnamba zaabwe z'essimu 0782 79 49 22 oba 0704 25 000 oba 0774 25 000 beboka abajja okubangula omwana wo.
Otambudde obwoya ne bukugwa ne kuntumbwe ng'onoonya mirimu ofereddwa abafere bangi toddamu kumagamaga kankwanjulira Malden International Labour Consultants be bakugu abaakakasibwa okutwala bannayuganda emitala w'amayanja mu nsi nga Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Kuwait, UAE, Bahrain era nga bano bakutusaako emirimu omuli security, waiters and waitresses, maids, cleaners wamu ne baristas. Basange wali eri ennamuŋŋoona oba bakubire ku nnamba zaabwe ez'essimu 074 73888 oba 0772 8300 26 oba 0787 95 23 be bokka abagenda okusangula ennaku ku mutima gwo. Beba Malden, shipping life into a unified destiny. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulomba edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0707763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.